wabula kirabikanga embaga eyabadde firimu. Okitegeera olw'ensonga buli kimu Netflix yakiteekamu ssente. Amazima matuufu agali mu bintu by'embaga bino. Embaga ebyayo biwanvu olw'ensonga embaga yategekebwa kampani emanyiddwa nga Netflix. Kakati ku mawulire amatuufu agali wano ku ground kirabikanga kubanga sijja nze kakasa kintu nga sinze wabula kirabikanga embaga eyabadde firimu. Okitegeera olw'ensonga buli kimu Netflix yakiteekamu ssente. Okitegeera enteekateeka z'omukolo ffe ng'abaali wano bakyali bagole twali tuli bagubeerako Kampala, naye ku last minute omukolo ne gukyuka ne gubeera wano e South Africa. Ng'ekyagukyusa aba Netflix bajja ne bamutuukirira nannyini mukolo Zari ne bamugamba ffe tugenda facilitatinga byonna buli kimu, bwe kyoba otukolera kimu kituzannyire nga tewakkirizibwawo kifaananyi, tewakkirizibwawo video, tewakkirizibwawo kintu kyonna. So ekintu ne kibeera exclusive. Naye nga bwe mumanyi nannyini mukolo singa kino kye mbagamba naffe kyatujjeddeko okugamba nti ya kituufu enno yabadde firimu, singa gwabadde nti mukolo nga bwe mumumanyi ebintu byali badde biri covered nga biri ku live coverage, buli kimu nga mukiraba, buli kimu like bifaananyi nga biyitingana biki. Naye okuva jjo omukolo olwe gwabaddewo nsuubira teri n'omu yalabye ku kifaananyi kyonna yadde video yonna, olw'ensonga amateeka gabadde strictly nnyo nga tebakkiriza kifaananyi kyonna, tebakkiriza video yonna. Okitegeera. So n'aba abaddeyo babadde ba closest friend ate nga babale, n'ababadde ba service provider bonna abasinga bavudde Uganda. Era kizibu nnyo omuntu okola invitation mu nnaku ntono nnyo nebeera approved okuleka kampani ennene. Okitegeera. So kati abo ba service provider bonna babawadde information like babakoledde ku bintu byabwe, information yafulumye on a later notice, like mu kaseera katini nnyo. Okitegeera. Kuba kati nze nga okusinziira ku kyemmanyi ku kampani zino eziri corporate nga bwe kiri nti nkola mu Supersport wane South Africa. Supersport weba ne content waayo nga tennaba kumulaga, teri muntu yenna asobola mulaga. Okitegeera. So kati mucho abeera disclosed nnyo era abeera mwekusifu paka nga bo bamaze okumulaga, then abalala nabo ne balyoka batandika okukola ki okumulaga. Kati kyekimu ne guno omukolo bwe gwabadde it was Netflix content nti bo bakutte coverage y'ekintu kyabwe nga kagereka kiri nti bwena mukimanyi nti Zari alina reality show ne Netflix. Kati so bayagadde bakimukolere kugamba ku side ye kiba kimukolera because aba yakubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu, ne ku side ya Shakib kiba kimukolera olw'ensonga kati ye musajja aliwo ka blaza wange Shakib ye musajja aliwo kati ye husband ye omuhusband ali approved. Kati ate ng'oli abaddewo oba gwabadde nga ajjawo naye abadde mu husband superstar. Kati ne Shakib kiba kitegeeza agenda tandika okufuuka superstar olw'ensonga nti kakati naye aba ne firimu gyazannye naye aba artist n'oli abadde artist. Okitegeera. So kakati family era eba y'abaserebu era ensonga lwaki oli bwe bamutereddewo ddiiru yali tayinza gaana, yadde alina gikkiriza because eba emukolera ne bbaawe eba emukolera ate naye olubambo lwasigala alulye olw'ensonga bali bwe banamala okulaga content waabwe naye abasobola okulaga owe gwe yakutte olw'abantu babadde bakwata because eteeka kati eririwo teri kukifulumya okuleka nga Netflix ekkiriza negamba nti okay kati right now you can release